Thank you. Banyabo tuli wano ku Namruth High School mu Kigombya. Isomero lino liri kumpi wano ne Igala petrol station mu Kigombya. Ekyamazima lwayo tubadde ne MDD. Abaana boolesezza ebitone. Ekyamazima tutegedde nti abasomesa bano bakola omulimu munene era balina kye bapulaningira abaana baffe. Twongera okwebaza bano abasomesa nti abaana babayigiriza emirimu egy'omutwe. They are training job makers, not job seekers. Wano ku Namruth High School kyendabye abaana bonna aba performance simanya anasala bwana agenda mu maaso ani asinze niyo bwe ya performing abaana balungi nnyo. Nyongera okubategeeza nga nze chairman w'eggombolola na Kisunga addako emphasis tugise nnyo ku bitone tulabe nga tusitula abaana baffe. Omwana ayitidde wano ku Namruth tukkiriza Katonda tasobola kunoonya ssente kuba they are so creative. Mpya baganda bange bano musomesa wa fono gye basomesa ekyamazima eyina kyegenda okukyusa kinene nnyo wano mu Uganda. Wali emabega omwana badde afuluma ate n'anoonya omulimu. Naye kati ku kyendabye wano ku Namruth High School mu Kigombya ekyamazima abasomesa bano ssebo mwebale nnyo, mwebalire ddala kusomesa baana okubanga bayina ekintu ava wano ng'ayina ekintu ky'asobola okubanga yeetandikirawo. Omusomesa yenna ndaba abeera ku level y'emu wadde nga bagamba wa arts abeera yasukkulumye naye buli kimu kyetaaga kinne waakyo. Aba arts bwe batabeerawo aba sciences tebasobola kutambula. Eno nkubira omukulembeze w'eggwanga kino nti abasomesa bano payroll erina kubeera emu ng'eri standard kuba omusomesa bonna bagula mu katale keekamu. Ndi musajja musuubuzi era ndi mulungamya wa mikolo MC artist. Ekintu kyendabye wano ku Namruth abazadde muleete abaana abasomesa bano bakole ogwabwe okubateekamu Katonda y'anaasalawo. Tulabye abantu bangi nnyo bannabitone nga they are well off nga bali bulungi nnyo ng'abayimbi amazina gendabye wano kwegamba nze ndowooza nti omuntu ayina ekintu kyonna ekitone tasobola kubeera bubi mu ggwanga era asobola okukozesa abantu abalala bangi nnyo ssebo. Thank you.